kati bano abasajja basalira omukazi gwe bayita malaaya ate nga yali malaaya, ne bamuleeta ne bamukasuka mu maaso ga Yesu ne bamugamba, ono tumukutte lubona, malaaya ono tumukutte lubona, Musa yatugamba ono bwati tumukuba amayinja. Olwo baali baagala kukwata Yesu, be bali Abafalisaayo n'Abasadukaayo abeetukuza eri abantu naye nga baddugala nnyo, emitima gyabwe gikutteko mu maaso ga Mukama. Baali baagala kukwata Yesu, baali basuula Yesu mu katego. Ekigendererwa kyabwe tekyali kya kubonereza malaaya, ekigendererwa kyabwe kyali kya kusuula Yesu mu trap. Jjukira nti beefuula abakkiriza Katonda, naye ng'ekyo kya mu bantu. Katonda yamanyi bamuli wala, tibamuli nako, naye Katonda abafuukira password nga beefudde abatuukirivu mu bantu, ne baliirako ebintu bingi, then geyena nabo eri balya mudda. Okuleeta malaaya omubonereza mu lwatu tekwali kubonereza malaaya bajjewo obwamalaaya, kaali katego. Bakwasizeeko Yesu, awakanye endagaano enkadde, awakanye abaamusooka. Yesu n'abaga nti tekirina buzibu. Musa kye yabagamba eky'okuba malaaya amayinja kituufu, wabula mu mulembe gwange atakikolangako yabasooka okuba. Yesu n'akkakkana wansi n'atandika okuwandiika ku ttaka ng'ebibi bya buli omu ayagala okukuba amayinja bisinga ebyamalaaya gwe baleese, naye nga twali yali abakutte. In the world we have smart sinners, and those smart sinners are good at condemning. Abasobola okuleetera okwetuga, abasobola okuleetera okwewa obutwa nga bakwogerako ebikikinike ku social media mu mawulire buli wantu wonna, nga otya n'okufulumya omutwe ogamba ensi neyategere nti gwe mwonoonyi. Balina ebibi ebisinga ebibyo. Guma, kubanga ate gwe ekikyo waakiri kitegerekesa onookyenenya. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga otegere kye ŋŋamba.